Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange najjo sinzira okuba nga otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Muganda wange ggwe nina kye nkuleetedde olunaku olwaleero. Naye nga sinakikuwa sooka ogende mu maaso wansi ojja kulaba ekigambo subscribinga, olayikinga, commentinga, sharinga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nabagamba lino eddoboozi lituukira ddala wala nnyo, so komenti yo gy'oteekako tegeere nti nno erina okuba nga ezimba bannayuganda era nga ne ky'oteekako naawe kennyini ddala tekikuswaza gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Teewale nnyo ebigambo ebivuma ebivvoola kubanga tubikomentinga mu comment section gwe mukwano gwange kyekkubiriza, naye nga mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Kaakati situmanyi oba constitution ya Uganda yakyuka oba yasigala ekyali kyekimu, oba engeri bano abasajja gye bali mu buyinza nti bo kibasanze ekibanyumira kibakyusa. Jjukira nti nno okusinziira ku ssemateeka wa Uganda, poliisi be bantu abalina okuba nga beenyigira mu mbeera z'abantu, be balina okubeera nga public figure abeera mu bantu, abagezaako okukuuma eddembe, law and order mu bantu. Naye ensangi zino tulaba nga wewabaawo ekintu kyonna kyonna ekigwawo mu bantu bayiwamu magye, UPDF, CFC. Gulowooza lwaki amateeka constitution ya Uganda yakyuka? Amateeka baagakyusa kati amagye ge galina okuba nga ge gakuuma law and order mu bantu, kubanga wojjukirako ekibaddeko emabega Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda mu disitulikiti eya Abim, amagye, aba CFC, aba intelligence abali mu layers baayiibwa mu kibuga ky'Embaale okusobola okulaba nga bagugumbula abantu. Abantu abali mu ddembe tebalina mmundu, tebalina wadde kaso wadde ejjambiya, naye ate n'obasindikamu UPDF okusobola okulaba ng'ate yeekuuma eddembe mu bantu. Amagye ne poliisi bitendekebwa mu ngeri ya njawulo, era poliisi etendekebwa okuba nga egenda kuba nga ekuuma eddembe mu bantu era ng'ekinamu experience y'amaanyi nnyo. Kati amagye gatendekebwa kuba nga gakuuma ggwanga mu nsonga za security, kulwana ntalo ng'ezo. Kati woddira omuntu atendekebwa mu by'entalo okuprovidinga security mu mbeera ey'olutalo mu bantu, golooza si ky'oba otaddewo, oba totaddewo kutugumbula munnansi, oba totaddewo kutokyalinga na kucunya munnansi, kubanga ono gw'omusindiseemu ye tamanyi mbeera za buntu, embeera z'amanyi mbeera za ntalo. Njagala ojje mu comment section gwe otutangaazeemu golooza lwaki kino kiriwo ekiti. Omuntu eyatendekebwa okulwana entalo, okutugumbula, lwaki aba aleetebwa mu bantu ate okukuuma eddembe? Golooza aba aleesewo mirembe oba kutwala ddembe lya munnansi na kutwala bulamu? Ekintu kino njagala mukyegendereze, njagala mukitunuulire era saagala mukigaye. Lwaki olowooza ow'amagye asindikibwa? Kikulaga ki? Kikulaga gavumenti yaffe nga weesaanidde okuba nga ekyukira ddala, olw'ensonga nti nno webanga esobola okukola ekintu ng'ekyo kitegeeza nti nno Uganda eba tekyetaagako mukulembeze yenna yenna, nga eiza nga civilian. Eggwanga liba lyetaaga omukulembeze nga civilian amanye eddembe ly'obuntu, amanye embeera z'obuntu, amanye engeri y'okukwatamu omuntu. Naye kaakati tugenda kulonda abantu ng'embeera zaabwe bamanyira buli kintu kikwata mu ngeri ya kinnamagye, era y'embeera gye bagenda okukwatamu gwe munnayuganda. So olina okwegendereza buli kyokola mu kaseera k'akalulu, era tusaba gavumenti yaffe erekera okukozesa omuze ogw'okusindika bannamagye okugumbulula abantu singa abeerawo ensonga yonna yonna egenda mu maaso mu basiviliani, okubanga basindikamu bannamagye okubanga be bakwata ensonga eyo. Kintu kikyamu nnyo. Jangu mu comment section
ng'otunuulire otulambike gwe kikyolaba, ki ekigenda mu maaso ku nsonga eyo. Kutegeeza gwe atannakuba ng'osubscribinga, jangu osubscribinge, mulayikinge, musharinge, naye nga mbaagala nnyo, temuva ku Yugi Updates TV.